Muri mutya basebo ne banyabo mbabuuzako nyonyini ddala kansumenti muri bulungi mukama bakumye atya mukama bakumye bulungi Sennono Alex bannange ndi wano okubasaba okubeegayirira to subscribe on my channel bambi subscribinga content gwentekayo enyimba oba wanda bako batewanda bako naye mulokole munnange nawe atali mulokole bambi subscribe kubanga bonyinga kagambo subscribe tewali kyofiirwa so bambi aka audio ka video kano nkakozerwa kintu kimu kyokka nga nkusaba kunsubscribinga you subscribe click where you see the correct thing wali akantu subscribe kwekanyigeko bunyizi munnange kyekyo you subscribe enyimba gyeziri Sennono Alex official program abadde katonda tugizeemu mu maanyi era bwe twogera olunaku lwaleero tugenda kubeera ne chairman Rodney omusajja yajjula omwoyo tuli naye olunaku lwaleero era obujulizi bwe tugenda is celebrating 12 years of chairman Rodney agenda kubeera nga atubuulira javudde bitandise bitya byatambula bitya olwaleero wetuli nnyonyonyonyi nembasaba ekintu kimu bambi you subscribe to my channel TikTok gye tuli nnyo Sennono Alex ku channel zonna Sennono Alex Facebook Sennono Alex YouTube Sennono Alex subscribe like and share mulinyerese omwana katonda omulamu ekyokubiri teweerabira nti nno oba oyagala poloti oyagala mataka mu kibuga n'ebweru w'e Kampala oyagala kulimirako okuviira ku miliyoni 3 you can get a plot of land mulinyerese omwana katonda omulamu baagala nnyo mulinyerese omwana katonda omulamu just comment like and share tusobole okubeera nga temunnange tweyongerayo mu linnya lya Yesu. Yes, mukama yabazibwe basebo ne banyabo. Nate nga we bategeezezza nti olwaleero tulina omukulu chairman Rodney omusajja eyajjula omwoyo tukwaniriza. Banange nange science okuba. Yesu yebazibwe. Amen. Akabanga kabadde kanene. Bagiyita abadde katonda program. Nkolewa kunyonyishu. Obayo obufaala bwogenda ogusooka okwata bingi waitayo ebbanga nozaayo era nerabaga ennyonyi efuuse nenga we confuse the devil ennyonyi ezaafuuka obugaali tusobola okulaba emyaka 12 ejja kiyama soko tubuuzeeko 12 years bana embalamusizaako neyaza okunkyaza abadde katonda ye program neyaza okunkyazaako wano olunaku olwaleero chairman Rodney omusajja yajjula omwoyo olugendo olubadde luwanvu 12 years ezo 12 years zifuze 12 tutandika digi ogibala eyo gye omanyi 12 awo wedalikirawo wakati mulimu waliwo omuntu gwe nalabanga ejja covid tagibala enjijjako nange basooka COVID ebiri celebrating 10 years. That's why we are celebrating 10 years. Abalala waliwo jajjugiraga ejo nedda sijibala na wadawana nnyo mwejo neyisaako. But of course 12 years COVID ngajwaliddemu mbala nti okuyimba okufulumya akayimba kako gospel akali serious akasooka yaddala kali mu 2012 2012 yawa kali kayimba ki expect a miracle waliwo version enkadde expect a miracle etakubika ku mpewo yakubikangako naye nengi out leero suubire ekyamagero mwalimu omuwala yali ayimba ekayimba kensooka anti era sawundi sawundi yali bwetyo nga tetegerekeka nnyonnyonyo ali wansi olina kyogambye nti aka gospel so kitegeeza waliwo keezi taali za gospel era mu mwaka ogwo ati awo 11 mekaawo wakubayoko ku nnyimba ezitali za gospel wali otandikidde mu Sachula natandikira mu gospel nenyingirako Sachula natandikira mu bulokole nenyingirako katono mu Sachula kati kye kyakujja first of all kye kyasooka okutwalako mu Sachula nasinkana abakyali bangaawo omba muyitanga Izeman yali mukulukuluko kunze so kati ngaalikodizeho ku buyimba awo neŋŋenda ne mulumba ambagulebagulemu kubanga ku kyalo yali alikodizeeko ku buyimba nga nawe weegomba kati olwo nalinnyayo akayimba bakayitanga twajja tudduka era ngenda kakuyimbira mu karapu otyo twajja tudduka twali twebuuza ani akola bino twagenda okizuula naye katonda ow'amaanyi twajja tudduka
papa sebo olonga weita Rodman hey ndoje arasobola kubachi yamaze ndebese bali biservanyo bero birabanga byakirokole Rodman yeah tweje tudduka twali twebuuza ani akola bino twagenda okizuula nga ye katonda w'amaanyi so story betyo kati naye omuntu gwe nasisinkana okumbangula yali asala nviiri naye nga alikodize ku buyimba obwo n'akyuka bwe namuyimbiramu saapo n'akyuka nakola oze wange kwegamba ndooza muli yali asosanga nti ono byazze ayimba gospel yetamanyi otyo era nakobekereza ntutte mu kalyoki okwongera okuguka kalyoki musacula nabeera nga atwala ngezaako okwagala okuyimba bwe bityo bwe ndi mu kyaki bwe ngezaako okuyimba bwe bityo awo nensooka nenva ku bya gospel era bwe nali mu secondary nga maliza okusoma secondary ebyo byaliwo ng'okyasoma byonna byaliwo nga nsoma ne Maria neŋŋaa gospel tafuna nogamba kanyingirire era nze nali saagalira ddala kigambo kibayita kuyimba gospel music nga ekintu kyebaye nga naye tebifuna tugamba biyimba naye tebifuna ko gwe embivaako nensooka nenkubayo akayimba awo oli mulungi hani kankutwala nze siryejusa okwanenyawo wakitiibwe yakuntondera kali kabandi olwo inspiration ogijjawa eyo musacula manyi kati waliwo abayimbi bangi bazze Bobby Wine and what the likes baali bazze ate kati oyo Izemani nga manyiko kubamu olwo nga nange ndowooza nti I think even generation yaba radio yali etandise okujja 2010 around that time radio and Weasel Benon Vampos bakavaako nga nange mtuufu ngamba nange kankiyingire mbe wakabi ayayaya ovaayo otya ate kati olaba kibonyabonya si kyangu ekintu ekyo eno mu gospel ne wona we tuli tutulwanyira nnyo naye mu secular ina kuba wakabuli mu mwoyo ne mubi abantu abamu bagamba naddala abalokole bagane bekwagamba bagala bave mu gospel badde mu secular mbweno tebifuna mbweriye bifuna kyogamba eriyo wasinga obuzibu eri wazito eno wangu ene wafe wangu nnyo nze sangwirwangako mu music nga mu gospel kale era motivo zina kukyuka n'okuba n'oweereza Mukama n'akisindika n'osaba naye eri bakugamba ennaku zo simanyi bwawakalabye mama post ya mama Fina yakoze nakawulidde yagambye omuyimbi tayawukana na Eddogo kati watosobola ekyo naawe okijulya wakirabako nze kimanyidde ddala naye nange nabeerako Makindi nalaba kubasaddaako ente olina obanga osobola okusamira bulungi obonayimba wali era buli muntu agezaako okuyimbirawo gyamalira ajja kumalira afudde bubi nnyo kati ekyo kyannemesaawo neŋamba bwe wagendayo ng'ate kirina kuba mu ngeri eyo ate sijja kutuuka waawo awo nagezagezaako nenagenda olaba kati ekibulako kusamira era ole mukwalo gaffe njamwogana amannya Grace Winnie Kamoga Grace Winnie yali faani wedda Grace Winnie Kamoga otyo yali mwala edda wasooka okukola pooko pati makindya ibe wala abajjanga kapooko pati Grace Kulu Grace Winnie yayimbako n'obuyimba bwalaavaawo ono asabira ekyengera oba kati ali kyengera oba kati ali Busega awo ati awo bulenga kyengera Busega samwe awo Grace Winnie waali Grace Winnie yagezaako okuyimba yali ayimba bulungi yali faani pate akemba nzijukiza simanyi nakafaaniko yali akola obuviri bwa tinti naye nga bwabusala oba yali abusala naye nga Grace Winnie oyo yagezaako okuyimba omweruyeru
simanyi bange nsonga tasomera wa pastor yafiira omwana yafiira omukyala pastor siyo yo wa pastor Kaddu oyo wa pastor Kaddu yani mukwano gafo Diane badde manyo gamba Westwini yali nga faniwo pop patterns gira musanga Westwini nagezaako okuyimba ebintu bya secular ne bamutwala wa brand beats na bane mugaa Westwini olaba nti kintu ky'Engereza kimanyi togenda kisobola nasooka nakuba nga bamutwala tebanamwanjulira oba tebasooka kwanjulira mulamwa yasooka basooka bakolaga talent nti okola ki osobola nayimba na ate tiraba bagezi basooka nakukwasa ku ssente ne bamulaga nti n'emikola asooka okuba n'afuna y'ataano naga nti otandise obadde tulina teri akumanyi naye bakuwa $5,000 ku mukolo olwo banaakumanya kati yali awo manager nga amutuuza namugaa kati nkubuli ekittako tosobola kusukka nga togezeko tosobola kati kusukkawo awo tosukkawo wooli waliwo ne yaŋŋamba Jennifer K omumanyi yaŋŋamba naye waliwo abaali bamutwala nagamba kaŋŋende nkole ku ssente ezo amunagamba ffe tusalawo kyoyambala ffe tusalawo wosula ffe tusalawo bakuwa emotoka bakuwa buli kimu ate bakuteeka buteesi omayinze nayinako contract n'omusajja kati bamuyita Didi producer otyo Bonfire biseera ate gy'emyaka egyo 2013 2012 naye Didi nagakyusa nti bwobanga omuntu ayagala kukusaininga maite ekyali serious kuba tunakola ka agreement ze yawandiika you are going to share 50%, you are going to do promotion video kati nena ngangamba nange ni mulokole ne gwetaga kasente njagala mukolo kuyimba nga street kid yakola Juliana nino mbugenga okugata naye naye nga ojja busira gatula mmoroka tugende tugatoba nase lewaga tugenda manzenwa bagatula najitulaga kati muwa agatula sere ndoza kamoroka kali kakoko finga omimbi omumanyi oyo jeje myaka jaffe jukira koko finga emikono waggulu tutudde mukamotoka tugenze samwe baki ensambi awo wakati wa studio yawo ingana jina kundi yawo nsange njaga ewunya ningana ekire kintu kyendimu olina se bagatula tugende ogwa munjaga nga egendaga ekitamu ninga kintu ate olali nkomere udana mu church ninga afunyeyo ki contract oli nga abaja promote kana ino loko o true struggling and story na si janze nkuyamba nange ni mulokole nenga atali Didi yali bifalo gundi ebyoto waliwo abayimbi bangi tabatandikira nyawe yabayigiriza bateekamuko ekintu ekyo ekirungu era maaso ne program abadde Katonda tulina ekiyamandoni kati okomawo mu kanisa ndi mu kyaki olwo ninga sigenda kuyimba gospel omwezi nali mubalirivu nga music yenna mutadde kano kama ne gospel sigenda yimba ne secular byonna kambite nze nga ngamba kifiro kirimu obwavu bw'ekyo ekya gospel obwongo bwange bwali ngoganjala kuba watutumu kati nenga kya gospel ate ngenda kuba atya kambireke mberewo kyaki nkola ebintu byange kambere mulokole osazeewo kuba mulokole ogamba esacula mulese sijja muyimba naye ne gospel ajja kunzisa obwavu segera muyimba kati ate otandika otya kati kamanyi ekintu kakikuli munda muli si kyangu kuva naye nasooka nemberawo ebbanga nga mbindazizza mbivuddeko olwo nsoma awo ndazizaamu maze okusoma ndazizza naye wakati awo mbamaliza okusoma ne banasooka kuyimba kayimba kambaga wakayimba kenakuba akembaga kesibala olwaleero mbaga yammwe something like that era nga akasente kakutwala ogamba wakiri akati yawo obanyi batta munasonyiwa naye sente z'oggulu
wakiri bana nyimbe ku mikolo nga ntunulidde ka sente ensonga za sente naye nensalawo ne ŋŋaana kyenyo kanyimbe gospel kasa n'ekirabo oba ntuukawa kanyimbe pi so nenfuna akayimba awo nali manyi nali mumbeeramu nga yakusika mugwa tukira mulamu nga embeera yakusika mugwa nnyo so nenfuna akayimba manyi obeera mukusika omugwa ngaoyatakayo ekyamagero nga expect a miracle tonight era nsuubira ekyamagero so nga nsuubira ekyamagero gyemyaka tutandikirawo emyaka 12 tandikirawo olwo kati nyingidde awo tuba tunatera okusinkana naawe musizoni eyo tuba tunaaterawo tugende tubonabonere basaka naye balijja netuli kusonyiwa balijja naye bawuli endongere mwejaweya soko tunyumize balijja teyatukola banagamba balijja yabakolaki okimanyi tugende mateete asibye ekikaali atukakasiza wano waka eno bammanyi naye gekisufu ekabali bamumanyi lunaku lwakatale abantu baba bangi tuyingidde ekikaali naye abantu nawe tebakwewuyisa waffe tezaffe bwe twakola bwemusinzi jukira oba byonna twabikola ntuyimbafe bayimbi naye kyenalaba e Masaka nti abantu balinnya miti abantu bagana okuyingira concert abantu webagana oyingira concert ne basigala bweru nga gye bali era nga bangi naye ne batayingira kivulu bwe batayingira nga omuyimbi bw'oyimba n'obakwatako ne bakwagala nga bayuza ekikaali ne bayingira ne bakufuuwa ne baddayo naye abantu bemateete bannange omwaka ogwo yes oyimba oluyimba olwo nga tunatera okusinkanawo nenkubayona kati awo ndoza otumala okusisinkana awo siwe nkubira waba nali mmaze okuba akatakisi ya yesu awo nga tumangomu takisi yange nkutwaleko twasinga naye nga sajjukira enyimba tetwalina ziri awo luze twali mukweyalimbanga lumu era nange nayimbanga mwezi abalala lumuga bbiri nogatta mwezi aŋŋoma awo bbiri nomalayo nga lumu bbiri awo nga zendiko zentambuza okay naye kati awo gospel music ebiseera ebyo yali muzibu okusindika ndowooza radio kati zizena nnyingi ne social media but then it was a very big hustle yali hustle y'amaanyi okuteekayo oluyimba ne bakumanya era abantu abamu waliwo nagenda lumu ewawezire okukyala ku tv enyimba zo nga nnungi obadde luddawa so ngaobaddeyo ate nga ndina abamanyi nga ne concert zijjula naye nga n'abatamanyi lwaki bangi nze waliwo eyambuuza yaŋŋamba n'oluyimba luzzeeyo balutereeze olwo byayita bwaŋŋamba nti luzzeeyo balutereeze naye nga nze nekakasa baalukoze buki bulungi ne mugamba kale ssebo nendutwala nenduza naye nga balutereezeza nti ye n'aluzaamu nagamba naye nga lwe lumu nga siraki music bwati badijezako okubakinga kyogambye nti yali muzibu music okutamba. He was very tough okupushinga music. Yes. Kati waliwo awo emirembe wakati awo babalijja ba Nicholas Kulaba, big up Nicholas Kulaba. Ba Dr. Mponye we bagira. Ate awo Dr. Mponye luza be bali batusinga no kikuba. Anti bo ndoza bali ku kunjogera enaku zino. Bali ku gali ya Pasa Wilson Bugembe. Kati abo bali bakikuba. Kati bino mwe tukopera njagala ngambala sija babu wafuwa sende ku stage. Otyo nenze kiganye ogwe. Nengenda mu studio yemu yali yagayo bamutaba brand je ne kati wali akuba. Ngakuba ekimba abatuka bagane naye mukama agenda kuyamba. Yesu kati nga timing speed yabali. Aloriva chokaba olukolya mu speed.
kati zitali serious speed nnyo naye ngamba mwana ku stage bwe nijjako akuna wali transport wali chobalinawo kati obaliza ka stage so wegale ndongozibu abantu kabagale naye mbuka okayima nakateeka mukono ku sente abantu kabagana naye mukama nekwata ekyabiri nenkiwa omusajja bamwitanga Dennis Obama ku impact yawo negagaludde ngamba kuno nina okubaako kyenfuuka nkyuka olimba producer yasooka oddukola nga luli right nenduzairaga biki ngayenga atayaga ddukola kale nemulwana naye alukola nendufulumya nenzija nenkola ku video mwana olungere maaso naye kyasinga okumalamu amaanyi nkwata ekyabiri kyali kyamaanyi ebiseera nkiwadde Dennis Obama era kusoka dalina mu America bangamba yagenda yabomba da nga nerinya lyanga alijjukira olimba yalukubanga ngagaye chairman landi kugamba ekiragati okyasiraje erinnya tebalijjukira olimba naye ng'erinnya ly'obuyimbi lyakulwanagana nabyo landi apitya wakati erizera bwewulirako leka musajja landi gwe ngobula omukubira apita landi negamba nebojeboje kusiku olaba pulezenta omulala bwajja omukubi w'essimu n'akuba nagamba sebo njagala akayimba kalandi teka mulandi landi gataliyo kwegamba nali mugamba alete ennyimba ze nali kwamaanyi naye nga kyenazuula ndowooza katonda kyeyanjigiriza mbu tobuukira wa mulala mulala wabuukira wakati bali baali babuuse nga bayiseewo naye nga ffe tubadde tumanyikiddwa twali eno tandika butandisi bali otandika ng'ate bo kati balina eggaali ng'ogambe bali ku gaali ya Wilson kati kyali kikaluba naye nze nenjiga nti sigenda nenzikakkana pule mayi kuyimba kuno olina wootuuka nosala pressure nawe kibayi kyakubaako buli oba kikubaako osooka nowaga dina mukaluga fomanyi aliwo eruka ti mu Amerika eyo yakubalwapo nagamba kikuba mwezi ogwo nateeka mu sente yamaliza ali Bulaaya ku kyeri endonga ekukakkanya oba olina sente ate oyinza n'okujja ne sente olaba nze nkulayirira Katonda nga tasazeewo oyinza okukwata miliyoni ako tolya nti nyingi n'oziteeka mu luyimba buli kasawa kuboza ndiwerabidde nawe kenyini gwobaddeko ku radio werabye oluyimba lw'omuntu nga ne wabaku akwokyeza ovakuno ojjukira programu wedde ekyamazima waliwo ne CD zenkyali newaka olinga yakusanga n'akuwa CD ye oluusi n'akuwoneka twaakwokyeza kati CD n'ogyerabira nga lunaku gamba njagitwala akubira buli kaseera ojjuka okenkya ewiki negwa kankole Katonda nze kyenazuula pressure yabwerere mu gospel Katonda wabaaganye abatannaba oyinza okukola waliwo n'abayimbi olaba ne mu nsi muno zikakale basamira naye awaliwo Katonda baagaana nagaŋŋaanye waliwo omusajja yava mu gospel mwerabidde omusajja yayamba ne David Lutalo Asoni sijja kwogera manyi Asoni bali luno ngapisa ate nga ne sente azirina kola video ezakabi naye eriyo gyalaga talina gyagenda atusonyiwe omwogerako naye ati zino programu nga zina tujja zikolanga nga tubogerako tuweereze mukama kubanga waliwo abali eno mu kyaki nga banuukanuuka baagala kudduka omaika akubulire gwe eri competition y'amaanyi eno osaana okufunza kyaki yammwe noba serebu awo kusooka naye eri nowa library omuntu agamba mpe ebbiri kakube tukyagenda maaso mulinyene somana Katonda mulamu kyewana ogambye abayimbi bangi
mu sajjula abali mu gospel baagala okuddukira mu sajjula kyabulabe nnyo olina okusamira tebagenda kusobola tebagenda waliwo omusajja yakozesa ekigambo ekyo yali edyoga temwegenda kusobola temulisobola nera gwe mmanyi ng'ayagala kugenda omanyi omuyimbi yayimba ne omwaka guno eyayimba n'oyo yagenda ayimbireyo mu bandi naye baala zine bandi naye nga ati mu kibaala si mu kibaala bwe baŋŋamba ebyo yakola gigs tebya birungi bwe babikutta oyido bafa ensi y'omwoyo oba togifuddeeko waliwo abagamba nti guli mulimu, it is just a job. Kati ate no kati ndi mulokole naye guli mulimu. Abantu abo mu ngeri bwetyo bayitegeza bayinza mu omulimu gw'obukongozi kusaba ndi ayo tononya se nako mulimu katugambe ti abaire bukongozi kusaba ti akola omulimu ntabwe wali mulimu kati nzija mu kyaki omwefe twamulina omusomesa eddambira kyaki of Uganda kuno okusaba kuno ngaine sabe waka nengeri musomesa nga kusanda yambala majowawo wakushameru egundi so mulokole totulimba nti oli mulokole ate oli muyimbi wa sachula guli mulimu ano oba oguddemu naye bakwa kizibu nnyo omanyi mu bulokole okugwa kyangu nosigala nga wooli naye okumanya nti wagwa si kizibu okumanya nti ogudde ate oba oliko n'erinnya nga bakutya nokugambako terina ayinza kugambako buli amagamba yes kyokoze ya mukyala wange yamanyi okungamba abaala bonna bakutya nze sikutya agamba abaala bakutya naye nze nzekata kutya alina okugamba omanyi ate mutuufu manyi kasita obulwa akugamba yensibuko yo maye omuntu ayinza gane mutakkanye naye bw'otuula wansi kikomawo nogana naye owaayi kubanga ate era bw'otawuliza nnyo mukazi era ogwa muntata ate abamu bamukazi aseka osizagadagamba tukomeo ku lugendo lwaffe olw'emyaka 12 okubya oluyimba babazadde babiri batya ebyokuyimba byo oba bo tebafangayo kubigenda mu maaso manyi tata wange yafandi mu senior 5 naye yatayagala kuyimba nga takwagalira ddala n'omutima yali ayagala obeeki musawo n'osoma biki era biri related awo kati okolaki oyagala kuseka kijiwane nasobola tubiri ku public health webityo naye kati oba byenjagala byenakola yafa yawummula yali aganye ebyofiisi bwebityo okusoma taayi kikwatubeeramu terikyakola mukama gwe nakuteeka mukumuweereza wow that's good babayira olaba ensi eno eri unpredictable era nazuukira kati ayinza okuyomba egamba kulabiki ebyo nga takusuubira mu byali bayina yeyita byagalya ddala ne passionate to nagegenya okuyimba nga walinga jajja wange yaŋŋamba mwami aba yimba obaye abantu bedda tebabyagalanga bino era nebabona waliwo omusajja bakasecula nti nebabalakyusa obuufu ne bakomawo bewuunya byetwafuuka nga bye baali batagalira ddala byetukolera ddala wow chairman 12 years tukyagera maaso ekkanisa y'ongulu kanisa ki
Gambe kanisa kimutundwe nnyo bwentyo nagenda kokone ku Redeem Church Kabowa kula ekabowa nawelezayo ko nesalwayo so kusenga bulamu obadde mutundu ntambula muko natambula mu nasumbako mu kikajjo nevaako ke mutundu in fact emyaka gyo 2012 kikajjo eriyo namasuba eringa kikajjo ekiriranye Masajja ekyachi yatandika nakayingira ekibuga eyo njijjukira ojijjukira kuba nzijjukira nga ndaba ebipande bya Pastor Tom nga balanga nga olwono waawa nga sinitegeera kati eyo nagirimu ko church nagigendamu ngolutandika obulamu natandika eyo okuyimba eyo in fact ndoza awo nakuwulirako ngozze banga oli wani wa musoke waliwo chachi yali wazaalibwa kulwa ali ali Masajja Masajja Kibira kati uli ebyalo betwasooka okufunza Masajja Kibira Salama Road Gangu Kibiri Kusaabala andi nga tutambuza bigere kati ate ffe twali ku Masajja tuti osala musazi ng'oli ku Salama osala musazi ng'oli mu Kikajjo Segundi ng'oli Gangu oyita mu Kalidubi bwoti ng'oli Busaabala bigere kati eyo side eyo obulamu gye bwatandikira n'embeera y'oko wanyamba nnyo okuyimba wano kati nga banziki nga omanyi nti osooka wamba kyalo era banaye abayimbi benaku sino bapapye nnyo ne rediyo naye okimanyi n'ogamba nti kampambe eri abayimbi abali obulungi olaba ne balijjaoyo ku rediyo taliiko nnyo naye balijja nga oyagala zuula amaanyi ge mujje ku gulawundi naye ne bwaba Dr. Mponye mujje ku gulawundi ne Dr. Mponye akulage nti Mukama yamusitula akulageko oyo wayimba nze njula kuyuza twagenda ewa Emitiyana bagenda bakinkola bakola batya bateekawo Dr. Mponye tusooka kukkaanya oli abuuka ku stage n'atandika okuzira amazina g'embaata nageye otuuka ku stage ng'eryandiko batubatunulira nga omuyimbi amaze ate gugayimba so obadde ogamba nti kiba kirungi nonyweza ekyalo wooli ekitundu wooli ne basooka ekyakizuna n'ozitambulamu n'oziyimbamu ne zikumanya ne bakwagala ne bakuyita ne bawulira nti mwana waabwe kati abakwa ground kyovula nti abantu abasinga abaagala okugenda international nga tebasoose wamba Uganda kikaluba oluusi tosobola kuba n'abakwagala ku international bagasobola kumanya maanyi go ffe tukujubisa ffe abalioko ffe tukujubisa mwana ono lwe naayimba then ne tulyoka tukusindike so kati nawamba awo Masajja nabeerayo kakabanga akawerako nga sina kuvaayo emyaka nga giijo nendyoka then ate nkomawo wano emutundu kati okuyimba kwange nayagalanga nnyo bivaamu nga binkalubirizaamu ng'olaba biringa ebitazza magoba nga nina wenjagala otuuka naye ndaba olwawo tuuka siwawako kyali kikubaddeko ng'owulira oluddewo otuuka w'oyagala neŋŋamba ebino ebintu nfaaki nalina perspective ndala ate nze saali nnyo bwentyo nze nalina nga ŋŋamba manyi lwaki sibivaako nempeereza wani walala wajjukira obiteekamu olina kyoyagala okulaba olina boolabirako nogawani nandibadde nange kino ogamba olugendo luno olw'emyaka 12 lulimu okwagala obivaamu nnyo ne kati nga nempeerenga naye obudde nakuwulira ogamba ne concert yesembayo ekitagenda soboka sisuubira ndiki kuba kati otandika butandisi esemba of course olaba ngenda kusigala nyimba enyimba naye nja kukyusamu ne mu music manyi mbadde nawanika endongo agala gikomyawo ko wansi Katonda ate eya wansi Katonda yagimanyi bwagitambuza bitezatambulira ku peesi yo
kati eri eya waggulu agala kuda mutati islawo mutawayo even ne wansiko nga sina pressure yonna ati kaiba kai wakawulidde nkakuba nenkateekayo nensirika nekatambula akalabe yakakoze eki kati bino ebirala bino byonna of course otuuka ekiseera n'ozuula nti olina kyonoonya mu kuyimba kisukka kuweereza Mukama. Yes. Bw'otakizuula bbanga ekyo bulwawo kizuula ogenda kunoonya erinnya olifune n'odifuna osobola kuba erinnya ennaku zino lyangu naye kati bw'omala oddifuna ekyo kati okyogera gw'olina tukireke siryawo tekekikugeri oyabula bayambuzibwa omwana gabe omuntu agala bugezi ku TikTok ajja bwempale ekyo kyogamba nti erinnya lyamu ensi yonna ebekutegedde erinnya lyangu kukola naye abantu basinga ekibamalamu amaanyi bw'amala okulikola ekiddako awo kuba nze naye ekintu ekirindoza kyatulimba nti bw'onaakola erinnya bw'onaaba w'amaanyi ebintu bigakwanguyira. Nze nalabanga ekintu ekyo muli mu bwango bwange namba nti kyatulimba nze nga nze ku bulamu bwange mbala erinnya lye nnina n'obusobozi bwe ndikoleka nze kubulya masimba era oli eyo noonya linnya nayeereza Mukama ebisigadde obulekere kubanga okola erinnya otuuka kwegaali n'erinnya lifuukira ekizibu. Simanyi nze etuusewo kaawo neŋŋalekaka luli edda waliwo nagenda mu kisaawe watu bintu bya mmire twapaakinzeewa oba ebyaliriyali naye nga oba mugambe wa era nakakibwa omugera omulaga nti weina weeri naye ngaekyamazimba kale ndaba nga byatuteekamuwe andi kakati mabegakaawo omuntu nga weekakabye n'obubaako n'akamotoka akatonotono kotambuliramu omwana yange nga nkadde abantu bw'otakala abantu mulinnya munandwakozigamba amanyi kyategeeza ono nekyayogera kakimanyi nakati banjogera naye akayimba akangomya keeka twina ojerega akamotoka genda wala Yesu yobuwezi kali tomanyi ojerega kayumba mwensula tomanyi nti babadde bansuza ojerega akamotoka ate ebiseera ebyo yali avuga kabi yali yegumya amanyi kirungi okwegumya yali avuga ebiseera ebyo okajjukira akayimba ko bekafuluma kituufu kakubulize tuwoleze Mukama. Nze kati kyoba gandi eno concert yange yinza osembayo nesigala mu gospel music nesigala nga nkuba ennyimba nesigala nga nawe nkwise tukole tujja kukolayo oluyimba tulina okukolayo oluyimba nesigala nga nfulumya music omu kati kyenjagala kwe kuvamu nti kayina otambula banange munkubire kayimba awo nkooyewo kuba kati gomayi promotion nga bwetambula twala eno twala genda ku topu weni kakakabya genda ku impact ivo kako genda muziri wafe ngobutege kati ebintu ebyo mpuliranga ani ali ku impact kati kyaba so ate abamu bakutogera kati bino wango okalubiza biki naye byonna we get back to the point kati tugenda kuweereza Mukama. Tuvaga ni music kati eri abayimbi abakola concert nje bakolera eri abaze concert ekizibu kya concert abantu batamanyi nti osokuva mu concert kati kuwadde sente nenge badde munaba nga bajjudde kati gozimanyi ojjuza concert buli omu agamba Alex agaggawadde naye nga gwaze waka gwomanyi ate oluusi abantu bakusasula eno before
sente zaabwe ne ziba nga zezaategese kati nezijja wali nezimaliza nezasula abakubi biki nonyumirwa n'abazze bakuwagira noddayo katonda bwakuyamba notasigaza mabanja kati yoyo music ate si mu gospel yokka konsati zino n'abasekula abamu zibasala bangi naye tebakiraga kati music yenna we yatuuka yakyuka era tulina mubeeramu nga tetuli ku pressure tuweereze pressure eveewo era kati nze pressure guno gwe mwaka era ne concert kwensembe okusala senga tubaddewa alien skin yatogandi ngusaze nosala omuliro wow tukyagera mu maaso program abadde Katonda tunyumyamuko ne Chairman Rodney emyaka 12 nga weereza era nga ennaku zomwe zigera kuba mmeka? Ennaku zomwe 19 tuli ku Fidodido Auditorium okuyingira emitwalo 2 emitwalo 5 emitwalo 10 VVIP abanene nga gwe emiliyoni egyo meza kukuwa emmeze egenda baka abantu bameka abantu 10 nzala kwekwata 10 ne mugula mitebo ya mbuze wow mu myaka 12 omwo mwofunya n'omukyala tejikusaze naye saagala kuwasa nalina omusumba gwendabiddeko naye kati yawasa ne manyero naatannawasa ennaku ezaala bagamba amupostinga wegerereza ebintu byagamba we have to push this mwe bakodoni online inrozi waliwo enaku olabiddeko naawe kati omanyi bwoba otalagala kuyimba oba n'abantu bakufuuwa kati osooka nogana eba n'abadde bafuuwa nga balina ekigendererwa sibasazeeko nsaddeko katransport kanaaba kakyalabi kayendaga okuyimba balinamu akasuubisuubi kyoke abaana bawala balina ebintu bibakola ebyo nga bakyalimu nga balina essuubi era twaddeno mulimu kyaki eyinza n'okuddukamu abantu hafu ng'omusumba awadde singo n'amala n'awasa ezimu kyaki zimanyi okuddukamu abantu hafu katonda naleeta ate abatuufu oba abalala katonda abakuyimusizza togwa era aleeta abantu abajjuza wali naye nga bano bo bano ab'ebigendero ebikyamu batalekera okuloota ebirooto ku balala omanyi kinazuula ku bakazi bakitwikingirawo wawa datu senior pastor wawasanga alota junior pastor nga mukama akyusizaawo agamba atya alaga abakazi bakitwikingirawo wawa datu senior pastor mbagirawo wawasa senior pastor n'awasa nga alota junior pastor nga mukama aswi akyusizza era ngagamba nti oli yajeemye mukama yange yajeemye kati nampaamu ono tasobola kuloota bulaza akuuta toyi tekisoboka oyo agambugamba kiddira erisida bwavu Patrick yangambye muwaliwo aloota pasa bugembe oyo bangi abamuloose wow Chairman nga tumaliriza emyaka 12 bikiri ewenyumirizaamu byogamba bino byenyumirizaamu buweereza bwa music buno okugattako emikwano gino gye gituyimirirawo mu bizibu mu mitawaana mu kuzimba obulamu bwaffe ne bwofuna shida omanyi shida zibaawo ebisoomooza olina bookubira noga mwandinyambyeko kijagazi kyesinga okwenyumiriza esente zifunyemukko teziba nyingi wawo naye zikuyambako watono nga jangu ofune wanaano yafune wana akakadde olusi bakuwa ekina tuweebaza abantu abatuwa emikolo bannange tuweebaza abatuwa emikolo mwebale nnyo bannange nekitupushingamuuko kiwaka push naye nga era kiyita mu bantu bano mukama bakoze eki bakugase kati okuyimba kuno kyesinga okwenyumirizaako nti
Nfunyeyo abantu abanzikiriza. Yeah. Abanjagala kati ate we bampushinga ku balala. Mayabo nabo bakulu kati abo mbenyuza mu kati ebintu byonna bingi byenfunye byesiza kuteekawo olukalala. Mu myaka gino 12 osobola okubuusa amaaso MCF radio? Ebadde mpajiruwagga. Mpajiruwagga, empaji ya wakati. Nze ndowooza endongo yanditukalubiridde nze naawe. Yeah. Oba oli gemazima. Gemazima. Naye etuwadde kapush. Yeah, ekituufu. Nti ate nti olaba ne oba tuli ku radio. Eriyo memory ezitavaawo. Nti oba bwatuuka. Yes. Nti abantu baba bakutegedde. Waliwo level kwotuuka nga opposition. N'emikwano gyaffe abalala abakola ku stations ez'enjawulo bakwanirizanga munnaabwe. Yes. Kati ekintu so mu lugendo lwo MCF radio ekikole ebadde y'amaanyi nnyo. Nze ndowooza senga siiyo senga okuyimba nakufuwadda kuyo mbadde wakugamba waayi obambifeemu. eya Steve era yenyambyeko okusigala mu myaka gino 12 kayimba kya akayimbako mayimba banyimba oluyimba lwoyimba abantu bulale balwagala ate gwe ngulina bubwo kyali kikubaddeko. Yes, amanyi ng'olinawo nyimba kyezizo. Akayimba kano aka taxi ya Yesu twakapromotinga nnyo okulaawo. Abaliwo promote yanyambako taxi yangomo taxi kati nze kanne sike kayimba kange kya offside naye kanneewuunyisa nze honestly muliye nkalaba nga akayimba katalina nnyo nini makulu onasonyo kyoge mulize mukaba kabakalala makulu naye ogenda olabanga comment ezijja ez'amaanyi njagala nnyo Yesu wanyuma ne taxi ya Yesu nakyalako ewala ediwini eyo ku top nensanga waliwo baposti zifani ng'oli yagambye mulina okunkubira akayimba ka taxi ya Yesu. Nogenda posta ya taxi ya Yesu kosa. Oyagala kukola ofachi nange. Kibanja taxi ya Yesu concert. Chichino oja chibalaga gwe bano babalaga bino apuloka bano bali muyimbi bali bazanyi eno yali drama nadi abo mu taxi ya Yesu muki omutwe bugamba gutya taxi ya Yesu drama waliwo ate ka posta aka njaka kusharingira aka audio out taxi ya Yesu audio out tugenda kabalaga taxi ya Yesu audio out kuliko taxi yenyini ngolo nino obukomo wati abujja Dar es Salaam embuzinzeeko bwe naye bannange okula kuno wow Apollo kabanega wali mutono nnyo gesero gejja Apollo yagejja kati sebo ali Dubai yabomba kozono yani oyo ali mu kyero ye Ashalinda aliwo Ashalinda muwalawo Ashalinda ali buyikwe oba buyikwe oba kayunga kwe bibi kayunga yaladde akikubira yafumbirwa okay bamwasa embaga wow Ashalinda bamwasa embaga omulala bamutasaamu yayimbanga reggae bambi nvubuko yadawa ntero mulaba munyana mu ndowooza abamu mugambe lyamusanzeeko ogamba Sam ono yache ono wa chain yo Sam yali rastamu wow taxi ogambe buyimba bo abantu babagala taxi ya Yesu kati akayimba Katonda kampadde akabadde akamanyi akatambula paka nakati Yesu anyuma banange Yesu anyuma nga manye tize simba serious nnyo omuntu awuli akayimba awulira nga asaaga olera bwerere but nawe kakolera kubaka kya kakolera abantu singa nawe kenyine awulira nga kanyumira okay yeah kanyumira ndaba ku TikTok kacha kambla up to date kanyumira it's interesting to me nange buli wemba nkawulira ngamba wanna kajjawa
ekyo kyokyebuuza nange akayimba kano nakajjawa banange Yesu anyuma atamulina ng'osuwa ife katonda wafa anyuma Yesu anyuma Yesu anyuma Yesu anyuma nyumirwamu anyuma Yesu anyuma Yesu anyuma ne video kisalo tekeyoko ka portion ka Yesu anyuma but anyway tena corporate kaina bajaka kuwa for TikTok purposes wow Yesu anyuma omukyala go omuwasa mwaka ki 2010 wawasa 2015 kazi tugoberera omwaka ogwo guddako sinali stories naziwulira nnyo era okuwasa kukyaza okwogereko okotokogera kati ija kukyaza kuba nze badde goberera kirozire awo sigwe kususogera Bulaya awo diri yakubetala waduka kokorobo ebyolese byaje ani akyazizza munde ize bane goberera kati awo yiwe dali simanyi wali best ba simanyi wali chiwa ani oba yali kuba ani ono mwana ani wabana abato yali kumperekese bagendo uliranga golwa 2016 fega tubase amaliza yenga 2016 ne mpasa ne of course okusawo okuwasa yali turning moment naye okuwasa kuno kukyusa nnyo era nzikiriza ffenna okuwasa kuno kwena gye kwatukyusaamu kuba tuba kutambula ku peesi eri yamasaka luteete mateete eyo peesi twali tuna gye tulaga naye bwewasa okyuka ebiro kino omuntu kyenalaba ekirala nti n'omuntu ayimirira nawe mu buweereza aba talina bigendererwa birala omuntu bw'akwata emitwalo 5 n'agikuwa munjogera ennaku zino aba agikuwadde mu llo naye saawa ena abantu bafuna obuzibu muweereza mukama agenda musitula naye ali singo oli akwata emitwalo gye 10 n'agimuwa ogezi ogaye ngenda kuwasa avayo nagati kisoboka wali asereza ffenyi watukwata ffenna bakayana pakalast ennaku zino abakyala mukama bawadde sente ekintu ekyo simanyi badde bayinza akiraba nze kabawadde sente buli buweereza bonna gye buyimiridde abasinga okusapotinga obuweereza bakyala naye nze tekisanyise kati ne Yesu era abaweereza bamusapotinga baali bakyala bayida Mariam oli omulala White or choose but there are many ladies who are supporting Jesus. Chala bali bazibu nnyo mu Bible naye bali bazibu nnyo mu kuweereza. So omu yagamba mu abakyala be bajja okusinga okukeba omuliro ate be bajja okusinga okugenda mu abandi 50-50 bajja beerayo nyongera ne mu kaze yase chupe y'ebbeeyi era yali mukazi. Ate abasajja bali bawulira bubinya abaliraanye awo bayuda baani lwaki abakyala mukaba bawomesa banaye mukola mulimu gw'amaanyi obuweereza temuddiriza nammwe temumanyi ekyava naye abakyala muwagira nnyo nembivulu yaffe basingayo bakola ne waba tajje mu concert agula asindika ebirala tujja byongerezaako awo naye byongereza posta jaka isampa post ya concert enaku z'omwezi nga 19 Fidodidom yes mitwalo ebiri okuyingira mitwalo 5 10 nakati mujje mupakire of course neyongera okuyimba concert yo mujje mulebe concert yemu kuzendowooza nti yeggalawo kubanga of course ndi musumba ekkanisa erudda wa kanisa eri Buloba bakitabula Faith Fellowship kati ndowooza nti ngenda kuwangaalira omwo mu kusumba n'okuyimba worship
Omwani nali worship naye nagenda bagenda okyuka amalala g'ekivubuka gaali n'emyaka gyegyo. But of course kino kyali kimpisaawo kuba worship osobola okugaana era oyitawo. Worship muzibu nnyo nti batono nnyo aba sustaining ekintu ekyo. Olina okuba nga oli wa buziba nga olaba Judith Obiriti yali na endoozi obuziba bw'owulya ennyimba ze kamu olaba nga yali mukazi w'amaanyi. Ate engeri naawe kati gy'oli deep mu buweereza ojja situkayo eyo ne worship. Worship ngenda mubeeramu ambona oli worship n'ennyimba ezibulirira. Omanyi bw'ogenda okula otandika okufuna olugezigezi. Ogerayo ennyimba ezibulirira kubanga bw'ogenda okula otandika okufuna olugezigezi. Otandika olaba abambala obubi. Otandika olaba aboogera bubi. Era bw'okula emyaka giba gyakuba. Ofuna olugezigezi okwagala okubuulirira kati ejja kuba ku nnyimba ezibuulirira abantu bakyuke abantu badde eri Katonda awendaga banaye mbebaza bali kunkyaza. Amina. Mbebaza nnyo camera person editor Patrick. Blessings. Well, no, Gospel Voice Library. Aberayo naye n'ebirungi mukoko. Mulaba. So tweyanzege tujja kuba tweyongera ne Chairman Rodney ndoza kamalize concert tujja kuba twongera okuba ne concert ekyabulako somanya tuyinza okukola ne shenera tomanya wakati awo naye nga tugenda kuba tukolanga videos ez'enjawulo ku YouTube tubeere nga ate twogera ku bintu ebyenjawulo because bw'ogenda ku social media osangako ebintu nga biri byansi nnyo biri world nnyo kati nga tetulinayo ate talks zaffe ng'abaana ba Katonda so tugenda kubanga tuzikola buli kaseera. So tovaako. Don't forget to subscribe, like and share. Atenga ne Chairman Rodney ndigenda ku channel ye era egamba Chairman Rodney everywhere. So oberenga ate o subscribinga o likinga. Mulinyereso okumulembe guno newunya omuntu okubanga oli mulokole. Tenga weebuuse ennyimba z'abalokole tezirabika nzijewa YouTube ku mulembe guno obuze buli afulumya kati oluyimba ku YouTube buli afulumya oluyimba ku YouTube. So mukama abakuume mbere bulungi mweraba.